ebifaananyi oba vidiyo z'ofuna ku kalulu k'ekawempe biraga sayidi emu. Omanyi okujjako ng'omuntu mulalu aidha mulalu oba atamidde enjaga okutandika okukuba amasasi oba okuba omuntu nga tasosonkerezeddwa kizibu nnyo. Kati akwata amawulire ye akwata ludda lwayagala olabe. Of course gwoza abasirikale abo bali ekawempe bali balabu abambadde n'obukookolo bayambala obukookolo eyo dress code yaabwe ey'obukookolo. Yes, dress code bakweke face ensereme kubamanyi dress code ya abakola emirimu eyo egyabadiringa n'obutujju. Waliwo obutujju ekawempe? Engeri gye bajjamu ojja kibuuza DPC kuba ye yabasaba bamuyambe. Yes, waliwo embeera y'obutujju DPC no si bwe ngambye ekyabayisa ojja kibuuzaani DPC. Nze nkunyonyodde lwaki bambala bwe batyo naye nga ekyabayisa kibuuze DPC kuba ye yabayita. Omanyi mwami Kalule UPDF teyingira mu operation za munda nga tesabiddwa. Never. Polisi mara kubayita tetwefuula kyereeta. Ate tujjukire nti exercise eyitibwa akukuba akalulu nkulu nnyo kubanga bwe budde omutuuze okwesalirawo ani gwayagala mukiikirire ani gwayagala mukulembere. Kati mu mbeera eyo olina abantu babiti ebyo. Ekiti ekisooka waliwo yayagala ddala okulonda nayagala okulondebwa. Waliwo oli alinga abakyala bali balwanira omwana nga bali maaso ga Kabaka Sulimaani afadhali fenna tukifiirwe. Waliwo kategori yakumeka tuba yakumeka yakubiri etuba eryokusatu bwe batalina kikyekwatidde. Naye ate nga gavumenti bano bonna gana amatulu basatu erina okugakuuma erina okugawa ebbetu lyago. Kati wano gwe bw'otandika amayinja kubanga ekyo kitalagibwa mu vidiyo eziragibwa naye ngenze nsaba oli Katonda gwe yakeera enkya n'atonda ng'amuwadde n'amagezi teekangawo ebibuuzo. Ono atandise okuba amasasi mu bbanga kiki ekimuviiridde okuba atamidde? Kyandibadde kirungi twebuuzenga ebibuuzo bino. Yes sir. Ekibanga oli eyaloopa nti waliwo oli yamukutukwasiza kifuba yafuuse muliisa maanyi. Kali mukoozaako n'agamba nti sebe omulamuzi nsaba omukyalo oyo agende ayambale olugoye yabaddemu ne bakkiriza. Bw'ajja mu kkooti n'amugaa nti nsaba akutame nga bwe wadde akutamye. Ekikolwa kibeewo okulaba oba kisoboka. Bwe yakutama omulamuzi yagamba nti yakusosonkereza bwejjeredde. Mwami Kulaije abalalu ku kyalo gy'owangaalira bali safe kweri oba yeggwe omu ku bataata b'abaana b'abalalu be tulaba bayonseza ku street lwa nsonga? Ku street abalalu abo kwe bawangaalira tekuliiko balalu basajja nti be babazaalamu abaana. Ekitegeeza nti abasajja abazaala mu balalu bano abaana babeera ba buvunaanyizibwa era bapaakinga ne babakozesa ne babalekera embuto okukkakkana nga bazadde abaana. Embuzi ku kyalo gy'owangaalira ziri seefu anti nazo tezibikka bintu. Abalalu batambula bali bwereere. Musajja kyoyo gwe kyawe bbeetu nti bw'osanga omulalu ali obwereere genda omukozese kubanga yabeera akusikirizza. Olaba omukyala ayambadde mmini ng'alina ne gy'agenda okukuloopa basobola okwejjeereza nti omusajja gwe wamusikirizza. Ate olwo omulalu atalina gy'akuloopa omusajja asobola okukozesa omukazi ayambadde mmini era omwogezi w'amagye n'ajja n'akiyimirirako ng'ekyokulabirako n'amuwagira ye takozesa balalu kweri. Ekikufuula omusajja kwe kubeera ow'enjawulo okukitegeera nti si buli ekyeyambudde nti kibeera kyakuggyibwamu zipu ekimu kibeera kyakubikkako. Bwe tugenda mu nnimiro ne tusiga ensigo si yonna nti ebeera yakuliibwa ebikunguddwa. Wabula ebimu biba birina okuddayo mu nsigo.
gwe musajja waawo ye yamuwa ebbeetu nti buli woolaba ekikusikiriza genda omalirize obwetaavu bwo. Era yali mulamuzi waawo ye yasala omusango mu ngeri eyo nti anti ow'ekitiibwa omulamuzi ono agamba namukutte naye njagala ddemu ayambale akagoye mwe namukwatira, bw'amala okwambala akagoye mwe namukwatira akutame. Then omulamuzi n'agamba nti wamma ye yakusikiriza, gwe ki ekikufuula omusajja ataawula kituufu ku kikyamu? Era abaana ababeera ku kyalo gy'owangaalira babeera seefu anti abasinga nabo babeera bwereere. Mu kkooti y'Omukama Katonda temuliimu excuse. Bw'aba yagamba nti toyendanga ebeera teyendanga, temubaamu kawaayiro nti okuggyako ng'omukazi agenze mu kyalo okuziika n'alwayo ng'ate oyina omukozi ewaka akusikirizza ennyo. Toyinza kuyimirira mu maaso ga Mukama Katonda n'omuganya mbonzije mu purigatorio ontwale mangu mu ggulu lwa nsonga nti ekikemo ky'onvunaana waliwo omuwala ey'ebitiggula n'andeeta okugwa mu kikemo n'emmenya etteeka nnamba 6. Mukama bwe yali atusindika ku nsi tumusinze, yatusindika n'obwongo obw'enjawulo obugenda okwawula ebikemo bye yasoosayo era nga bye bitufuula abakkiriza. Kakati omusajja asobola okwebereka ku mukazi olw'okuba ayambadde mini ki ekibeera kimufuula omusajja? Era gwe bwe wamanya nti omutima gw'omunafu nnyo gusobola n'okwebereka ku muwala ayambadde mini, effort yo mu kukirwanyisa yali ki? Kuba ffe obusiramu butugamba ekikwesittazza kikubeko eriiso limu tozzaayo bw'oba olaba nga kinaakusindiikiriza mu kwonoona. Mulamuzi kyono asobola okwejjeereza omusajja akomewo mu community omubeera n'abaana abatambadde, omubeera abalalu abatambadde, omubeera ebisolo ebitambadde, nga tasoose yadde mukebera oba ayina akawuka ka mukenenya oba takalina, nga tasoose kumanya oba yalekera ono omukazi olubuto oba talumulekedde, nga tasoose kumanya amulekedde endwadde z'ekikaba oba tazimulekedde, ne naamugaba bugambi yeeyakkemye wamma weegendere yeeyabyereetedde. Abasajja ekitufuula ab'enjawulo era ekitufuula abasukkulumu ku bakyala kwe kuba tuyina entegeera ey'enjawulo erina okuluŋŋamya bo. Kuba si kiwooba ekitongole kya poliisi oba eky'ebyokwerinda kyonna ng'ekyamagye ky'oyogerera ku layije kirina bakawuula be kyateekawo okukozesanga abakazi abambadde obubi, wadde nga gavumenti engoye ezo mwe bambadde obubi yaziryako omusolo nga n'edduuka mwabeera yaziguze lyawadde layisinsi. Ku layije walibanga gw'omu ku basajja abakozesa ebisola nti biba tebyambadde. Ku layije walibanga gw'omu ku basajja abakwata abalalu nti babeera tebambadde. Nkuzzaayo ku kyoyogedde mwoleetedde ekyokulabirako kino. Ekikufuula ofiisa mu yunifoomu eyo kwe kubeera omusukkulumu kunze nti ne wakati nga nkupulovookinze ekiŋŋwana teribeera ssasi. Kubanga nze nandirowoozezza ensonga lwaki emmundu tegabibwa buli omu nti buli omu ayina fiiringizize. Era nali mmanyi nti bwe bakutwala mu training y'amagye baba tebagenze kukusomesa kukuba mmundu, wabula babeera kye bagenze okusimbako nnyessira ddi lw'olina okukozesa emmundu, ani gw'olina okukozesaako emmundu, n'okugumira okupulovookingibwa okw'enjawulo lwa nsonga oli musukkulumu. Kwono y'ensonga lwaki gwe twateekawo ng'omukuumi we so si ng'omulunzi we. Ebintu ebyo bibiri bya njawulo, omulunzi n'omukuumi. Nze sitegeera bulungi. Era y'ensonga lwaki sisobola kufuna mmundu lwa nsonga nti simanyi we bagikozesa, naddi lwe bagikozesa, nakwani kwe bagikozesaako. Ojja otya omwogezi w'ekitongole ekya poliisi mbubaaka tukasukira amayinja nga temuyina elementi? Nga temuyina elementi? Mwalumizibwa bameka? Mwafa bameka? Omusajja omukulu n'ojja nti be baprovookinga poliisi oba be baprovookinga ab'ebitongole by'ebyokwerinda, then ki ekibafuula abasukkulumu ku ffe? Katugambe oli mutuufu by'oyogera. Ki ekikufuula ow'enjawulo mu ffe? Era nkakasa otya nti gwe bw'olaba ali obwereere n'okuba salyuti teguggwa ne bw'aba mulalu, ne bwe kaba kaana kato ku layije osobola ekitegeeza okukakwata?
ne bwe kiba kisolo Kulaije kitegeeza osolo kikwata kubanga obwongo bw'omuntu naddala omusajja buba n'entegeera ey'enjawulo naddala ku bibusoomooza mu bwongo ne mu mubiri. Kulaije then wasukkuluma ki? Then obeera ki gyendi nga nange yeekolera itoomwa nsobola okugumiikiriza ebinsusseeko nga gwe police officer ayina ne helmet, nga gwe police officer ayina n'engabo, nga gwe police officer ayina ne tear gas, nga gwe police officer ku Uganda gy'omanyi nti bw'okuba essasi mu bbanga tebabeerawo olaba ng'ekirina okukolebwa kutta bakuba amasasi be bakuprovokings, bakuba amasasi batte be bakuprovoke. Tosobola kugumira provoking and then tukwasa obuvunaanyizibwa bw'okukuuma abaana. Omukozi ow'akasunguyira ti omwana alinnya ku tairozi n'akuba, omwana akoze kino n'akuba, tagwana kukuuma baana. Omukozi oba omuyima w'abazadde awaka alina okubeera omugumiikiriza ennyo kubanga be bamuleese okukuuma n'okulunda abeera abasinga okutegeera, era entegeera yaabwe teyinza kuvuga yo w'entegeera ennene gwe baamuleetera abakole ki? Abakuume. Ngakasa nti Kulaije oteroga tetutegeera, nzikiriza tetutegeera. Lwaki okkiriza entegeera y'abatategeera okufuula atategeera? Kulaije lwaki okkiriza entegeera y'abatategeera gwe okukufuula atategeera? Lwaki tobeera wanjawulo kuba n'abatategeera n'obategeeza? Nga bwe nkugambye, ali obwerere muwe kyakwambala, muwe ensonga lwaki talina kuddamu kubeera bwerere kyakwambala. Omukyala gw'olaba alina mini gy'ayambadde tolina kweberekako mwebereke. Mubuulire obukyamu obuli mu kwambala mini, era omubuulire empozi n'ekirowoozo ky'obadde ofunye kyamukolako nti bayinza okukutuusaako obuliisa maanyi nekwata kaleesu era toddamu kwambala bwotyo. Nga ye Kulaije mbu ebimususseeko we bamuprovokinga atta baana b'abantu, amenya bahayita wa magulu, akola biki? Anti be batuprovokings, of course basobola okuba bakuprovokings because oliwo kuprovokingibwa, naye ate olina okubeera ow'enjawulo era omusukkulumu kyekikuteeka mu uniform era twali tulowooza tojja kuba osobola okugumira okuprovokingibwa. Ne bwe kiba nti ono atategeera gw'olowooza atategeera bw'aba akuprovokings, gw'ogenda kujjayo munda omusasiremu masasi, then you are dense. Kulaije oli mulema ng'okuguluko n'obwongo bwo bulema. Bw'oba osobola okukola statement ng'eyo, obwongo bwo bulema ng'okuguluko. Era neewuunya mbu oyo ye mwogezi w'ekitongole ekirina okukuuma nze era nawona. Ng'oyo ye mwogezi w'ekitongole ekirina okukuuma omuntu yenna akalaakalanye ng'ekikoola ky'ataba ayogera ebitakwatagana, ayogera ebyekisiru ebitajjansa. Mulaba abantu nga baprovokinga poliisi, ne mulaba abantu nga baprovokinga poliisi, era y'ensonga lwaki poliisi ne bannamawulire baprovokinga poliisi. Kubanga mu baalumizibwa mwalimu bannamawulire bo baba baprovokinga bate bakwatanga kamera nga bakwata n'amayinja, bakwatanga kamera nga babawerekereza ebivumo. Kati ono talina njawulo n'ezzaga gwe banyumizaako ebiseera biri omusika wa kitaawe ne weebuza olwo abataasika. Ono nga ye mwogezi w'ekitongole olwo abatayogera, kuba ye omwogezi w'ekitongole musiru awedde emirimu. Abaana bo nga bakulaba ku TV ng'ebyokulabirako by'oleeta n'ab'obuwala by'omusajja eyeebereka ku mukazi mbu olw'okuba yali ayambadde by'omulamuzi n'amwejjeereza. Era ebyo bisanga Uganda by the way, lwaki tebiiba eyo nga ne Jeno Mulamba yasobola okwambula omuyimbi n'amwebereka kata ayinza n'okuba gw'ogamba. Ayinza n'okuba gw'ogamba. Then bo bannamawulire baba bakola ki? Bemwakola ebyo byonna bye mwabakola. Otugamba ebisinga tubibuuze poliisi, ate gwawo otuddewo ng'ani kisiraane nagawa mukulu Kulaije. Then gwawo otuddewo ng'ani
kitegeeza oddamu ebibuuzo ebitali bibyo kyova olaba obiddamu taboya ate gwe omulimbi waabwe ow'ekyasa baatuprovokinga mwe temusobola kugumira provoking. Mulimu kooti z'amaka oba ku poliisi waliwo ofiisi y'ensonga z'amaka. Omusajja okuba mukazi wo mbusimanya yamprovokinze mbu ye ayagala gundi. Yansoozezza namprovokinga nange ne mmukuba. Yavumye abaana nti kiraba obusiru bw'abeewaabwe nange ne mmukuba. Buli akuba omuntu aba n'ensonga. Oba buli muntu alina ekintu ky'akoze ku muntu aba n'ensonga. Era emabegako nasomesa ne mbagamba nti buli ekikoleddwako kukkirizibwa okureactinga mu ngeri etamenya amateeka kuba bw'oreactinga mu ngeri emenya amateeka ate gwe afuuka omubi kwona akuprovokinze oba ono alina kyakkoze ky'oreactingiddeko. Kulaije kulimba gye tukwesigisa eggwanga nga gwe mukuumi waffe era tugambe nti tuli safe wansi w'amagye agoogererwa Kulaije ng'omusirikale asobola okukwata omuntu asse oyo eyatta abantu ne mugaawo gwo si gugwo ogw'okubonereza ogugwo gwakutulaga mukolobezi. Era ababooda abasiiba batta ababbi basenguka ku stage ne basenguka ne ku byalo naye nga gwasse mubbi kugamba otya nti oyo akutta omukazi n'amweberekako yenna muyabokke omukazi yamuprovokinze. Lwaki ababbi si be babaprovokinze ababooda? Lwaki abatemu be batemula si be babaprovokinze abantu babatemule ne mukitwala bwekityo gubeere ffiri? Lwaki kyo tekibeera kityo? Kulaije oswazizza nnyo nnyoko ne kitaawo. Oswazizza nnyo abaana baabo obuwala oba weebudde nnyo obambudde nnyo oba obalina era bakutunuulya ne bagamba bannange twazaalibwa ddebe naye n'ensaasira ennyo era ku nnyazaalawo nti ng'alabye okubeera n'omukeeya wunga. Mu Kampala omuli kamera mwe mutasobola kuproducingira katambi konna ng'omuntu akuba owa poliisi ejjinja awe kawempe kamera za poliisi tezituukawo. Mugende ku poliisi musabe footage ng'abantu baprovokinga aba poliisi babakuba amayinja. Oyogera otya statement ng'eyo mu nsi erimu kamera zitusasulira emisolo twasasulira emisolo okuzigula okuziyingiza era ne twonoona ssente ku bazoopaleetinga. Omwogezi w'ekitongole ekirina okunkuuma n'ajja n'akola statement egamba tibaatuprovokinga lwakuba bano bannamawulire ebimu tebatunula utheni omugaso gwa kamera zammwe theni gwali ki? Awo NBS weetaatunula muleete ebyammwe ebyalabawo. Awo BBS weetaatunula muleete ebyammwe ebyalabawo. Awo NTV weetaatunula muleete ebyammwe ebyalabawo. Mutuwe ku footage ng'abatuuze bakasukira abasirikale b'amagye n'abapoliisi mu kulonda ekawempa amayinja awo mu kibuga bwe mwabulwa footage. Era tubulwa footage ku kibakoleddwako tosuubire okufuna footage ku nfa ya Lwomwa n'omulaba omusajja omukulu yenna alinga ekikoola kyataba mu bwongo bwe mwana tubulema ng'okugulu kwe. Ng'obwongo bwe bulema ng'okugulu kwe. Ayogera eby'ekisiru, ayogera ebitajjansa n'okwata ekyokulabirako ng'olina n'abaana ab'obuwala ekyenkaniddeawo oyinkaleginga ky'abantu nsigo kyeyo gy'osize eggolooza. Eyo rediyo ewulirwa abantu abatategeera kuwabadde kyabbassa abasingako tebategeera okugiwuliriza. Abatategeera mweyogerera ebigambo ng'ebyo. Nti ow'amagye yagambye nti waliwo gwe baatwala mu kkooti naye akutte ayambadde mmini ne bamugamba gwe wamusikiriza. Abantu balina abawala abaabakuula edda ate nga bambala mmini. Tobawa kyakwekwasa
ow'ebyokwerinda nga gwakola statement eyo nsigo kyeyo gy'oba osize ku radio eyo ewulirizibwa abatategeera. Ekisinga okubeera ekyennaku ku radio ya Buganda kwe bayogerera Gasiya oyo, olulimi Oluganda lwe bayogereramu Gasiya oyo. Oluvaawo nga mbagamba tuli ku lwaffe nga muwakana. Ne bagamba tuli ku lwaffe. Wulira ku radio yammwe kwe bawagirira okutta abaana ba Buganda. Kulonda kwali kawempe mu Buganda, mu kyenyi kya Buganda. We bawagirira okubatta, we bawagirira okubawamba, we bawagirira okukola ki ku radio ya Buganda. Nakwe bogerera oyo Gasiya ku radio ya Buganda. Kwa National Unity Platform tokkirizibwayo, Kyagulanyi ne ttiimu temukkirizibwayo. Ababeerayo Bakulaije, Bamukaaku, bani bonna bavuma mmwe, bakakkanya mmwe, radio yammwe. Era gibaga nti radio ya Ssaabasajja Kabaka kwe kuyita omusajja yakwata omukazi ne bamujjeereza nti naye wabadde oya kuya Kabaka. Nabagamba mube mulimanya ekizibu kyammwe, mulyerwanirira era mulitegeera nti muli ku lwammwe, ate era nkiddamu. Ebyo bye bimu ku bisudde ensi mu nnyanga kubaako be mutya nnyo ng'ate kyekizibu kyammwe ebimu ku bibanyigiriza. Gye munaakoma okutya abantu ennyo bassekirina omusige nti temubatya, naye gye munaakoma okunyigirizibwa n'okulowooza nti mugenda kununulwa abantu ng'abo, naye ng'ate kyekimu ku bizibu ebibafutubaddeko ku radio ya Kabaka wange. Kwe boogerera ebyo ku radio ya nnyinimu, kwe boogerera ebyo. Abaganda be bali mu kugamba nti bw'olaba omukazi ng'akulabikidde bulungi mukwate, naddala ng'ayambadde bubi mweberekeko. Buganda. Kale kasita radio yaffe naye waliwo gye tuyita eyaabwe. Omwana afudde kiyaabwe. Naffe mu bimu ku bitutta mulimu eyaffe. Endwadde etuluma eyo eri mu tusaanyaawo buli lunaku yaffe ya munju. Afudde ki eyaabwe.